ensonga za Nuupu zino ziwulira abamu baali balowooza nti ekibiina omukulu yayitamu naye omukulu ebiragiro bikyakola ekitegeeza nti yagenda naye ekintu kikyaliwo kikyali ggulugulu bwe kikyoyogera ku mbeera eno eyabaddewo okukyusakyusa okwabaddewo ekisooka okukyusakyusa okwabaddewo nze nakupredictinga ku miramwa gye mba ndisikasingako egy'enjawulo tumaze wiiki singa 3 nga sikulaba mu mbeera ya Muwanga Kivumbi awo wonna tubadde tujja nga tetuwuliziganya okitegedde naye bwe bata Muwanga Kivumbi ebbugumu eryali limaginsi ery'ebyobufuzi nina guna linnyumya naye musajja wo bamuyita Kwezi ne mugamba eyo embeera egenda kuleetesa enkyukakyuka mu Nuupu. Sure. Era ndi ku record. Olwa ebbugumu eryaliwo ebbugumu lya Muwanga Kivumbi ateereddwa. Muwanga Kivumbi bw'ateebwa abasajja babo ku Lusegere bagezaako okutestinga waters. Amazzi mawanvu si mawanvu. Abantu bakungaana tebakungaana. Kati agenda okulaba abantu ku kkubo kwebali. Okay. Kati ezo sigino za mukulembeze azimbiddwa olwo akuze. Sigino za mukulembeze akoze eki? Akuze. Kati ekyo kitegeeza ki? Kujjawo gaapu omukulu gyakola ki? Gyalekawo. Kati ekyo bwe kigwa mu bananyini Nuupu abatuufu abaasigala ku kitebe nga balina okisalira magezi era bamutalwakuna ku lwokutaano n'addayo. Mbadde manyi wano ekibiina kiba kisanyuka busanyusi nti naffe tutandise okuzimba omuntu tali omu. Era babuloga baakyo abamanyiddwa abatambuza ensonga z'ekibiina bamukubirawo Muwanga. Olw'ebyo bye yayogera. Yayogedde bubi nnyo naye alimba yayiseewo. Abe-NRM bye baali boogera okumuzaayo tebaalina mubuzibu. Tebasalwa. Kuba yayogera bubi. Abe-NRM bye baali boogera ku Muwanga n'Aba-Nuupu bye baali boogera ku Muwanga. Sure. Ayiseewo nnyo newankubadde abadde ayagala fuka mukulembeze olw'okuba omukulembeze taliiwo ayiseewo nnyo. Nuupu ku Nuupu. N'ebyo byajja. Gwe intaneti ojjo giwa obudde erita bintu bingi. Ate oba omukulembeze taliiwo. Lwaki ono temumuleka ekintu n'akitembeeta mu mbeera eyo? Kuggwe naye ku bo kirala. Ku bo kirala. Kaakati Muwanga teyabandaala era wabweru yamalayo essaawa 10. Nabigoberera ebyo. N'addayo. Nabigoberera. Muwanga yali agenda okusimulwa kujjukira mu settlement yakola yagamba baba mutalwakuna kati Monday ya next week n'agamba nnumba kitebe. Namuwulira tetugenda kuzikiza. Nnumba kitebe na mutima na lo na bidi. Ate nga nanyini kitebe taliiwo. Nanyini kitebe taliiwo. Okay. Kati mu kulumba ekitebe kitegeeza ki kuwamba. By the way. Kuwamba relevance, kuwamba presence. Kuba olumba kitebe okirumba otyanga. Bino tetugenda bikomya wano n'awanvu y'emboozi nga bwe yajjongera. Kakati wali ku kitebe ekyalooza Zedriga kyali kimu nti ekisooka nga talina busobozi buzannya bya bufuzi buziba kituli kyoli. Bamuteresa buteresa kintu agira akikwata. Ebyobufuzi by'e Kampala wano. Mu ngeri y'okukikonya agira akikonyezaawo bwe kitambula mpola. Nga bw'onaateresa omuntu ng'omanyi si wa bulabe. Oba kiringa bw'onooleka mukyala wo ogenze mu Amerika n'omulekera omuntu naye ng'omanyi takuba saluti. Ali impotent. Oba kushiwa ddiiru. Nti ojja musanga. Okujjako ng'anoonyeza eddagala. The due process. So kati ekyo kyamulekesa ekintu. Talina muzinzi gwonna. Talina muzinzi kuba tasobola komandinga wano mu Central. Era obalaba nga bannambooze badde bagezaako okubuuza ebibuuzo ebinene naye ateekayo ekigere katini n'ajjayo. Ekigedde kubanga okukyeyagaliza kubaddewo.
kati mu bantu bonna abakulu mu Nuupu ye Oweekitiibwa Kyagulanyi yalabayo Zedriga gwabalekera ekintu ekyo ng'akyo tasobola mukosa. Yali vice we. Si vice we mu Northern Uganda. Wa North. Nga tasobola mukosa. Mweye embeera. Mu butasobola mukosa n'abanga agenda kukola ki? Agenda kikuumira awo. So kye kyamulonza. Era ali ceremoniyo waggulu. Obuyinza bwennyini babulekera Lubongo ya ne Katana. Bwe balina ekintu. Bwe bakiwa direction, bwe balina finance, bwe balina budget. Okay. Bwe balina ekintu ekituufu. Naye for ceremonial purposes nga balina omulekayo waggulu as an acting president. Kino kiba kiraga ki? Bamulegayo mpozi ogambye kumuteekayo tatiisa. Tasobola kuwamba kintu. Kati mbadde nkyakunnyonnyola. Kakati kubanga Zedriga eri mu North gy'ava waliwo bannabyabufuzi abamusinga amaanyi bangi. Ku levo ya Nuupu yali badde w'amaanyi nnyo mu North. N'olwokuba mu North Nuupu tebalayo kiringa bonogamba nti wano emwanyi teziddawo. Emwanyi tezibalaayo mu North. Kati ali vulnerable. Nibo mugamba nti kubeyo olukiiko lw'abantu abiri talusobola watabalina. Okitegeera. Kati ekyo ne kibanga kyamuqualifyingisa okuuma ekintu. Kati ekituli bwe kibeerawo ekinene nnyo ate bannabyabufuzi bano mu Central Region beeyongera okuimajinga nga Muwanga Kivumbi Banambooze n'abalala. Omukulu agamba kankyuse nga bukyali ng'ebibuuzo ebinene tebinaba kukola ki kweyongera. N'aleeta ne Nyambeshe. Nyambeshe ng'asobola muyamba mu ki? Kisooka musajja mukulu mubaka wa Parliament, alina dikoramu emala n'eddimina, ebigambo amanyi bifuuwa mu kibiina siniya kubanga ekyo ekibiina ekiwangadde ennyo. Kituufu. Omuntu yakiyingira mu 2019 aba siniya kati. Ng'ogyeko ffe abalumba Balakisi bakasangwawo okitegeera. Actually y'omu ku ba elders. Okay. Mu ekyo ekibiina kubanga kyabavubuka okusinga. Onabunambeshe. Kati omukulu n'agamba kankiwoono eno ttiimu y'aba Muwanga kuba Muwanga alina ttiimu ye. Nambooze yeesirisa bwesirisa Muwanga Kivumbi. Ttiimu yeeyo. Webali awo basirise abaagala okukola ki? Baana b'ompuuga bwe baali omu kuba bavaamu kati. Okuwamba abaagala okuwamba webali awo basirise Basamwiri Muyizi Kayaayu. Kakande Kenneth Po webali awo. Ttiimu nnene. Kakati Nambeshe ajja kuzanya rooro eyo ng'alinga adduka speed gye baagala ate tagidduka nga kuga kiri awo bwe kiti ayokya tayokya anyogoga tanyogoga. Okitegeera abatambuliza awo omukulu bw'abalembeera n'ekiddako. Ate nzijukira ne mu biseera biri nga bakalonda ani avuddeko Zedriga. Nkujjukira ogamba nti baalironze Muwanga Kivumbi. Nkujjukira kyogera wano. Saakugamba nti baalironze Muwanga Kivumbi. Oli abakubanga ayagala kintu kye kisigale no nga kyamaanyi. Muwanga gwe yali akirekera nga alina mu kkomera. Baalina vibe y'ekintu. Ekisooka waawano. Abavubuka balina. Waawano. Ekyokubiri wa UID. Ebigambo bye Wando wabiwulira. Ebyo bya ki UID si bya Nuupu ebyo. Kakati omuntu awanda ebyo ebigambo module eyo akwata mangu w'abantu omubabiro. Kituufu. Ne bagala tufunye omunonozi. Kakati ogwo omusango mu Nuupu ogamba nti waliwo omunonozi omupya. Tekisoboka busobozi. Alina kuba omu. Alina kuba omu. Kibiina kya muntu oba kibiina ky'abantu. Anti kakati by practice olina okukyemanya. Gwe kennyini okukimanya ti ky'abantu kya muntu. Okiwulire? Olaba agoba nga talina provision ya law yonna gy'akootinze. Wati waliwo instrument yonna gy'akozesezza. Ekibiina tekirina ssemateeka waakyo. Nkugambye. Kiteeka oba kirina ssemateeka waakyo. Teyakootinga. Nga either kigamba waayagalira mu communication yakoze. Teyakootinze provision yonna ey'etteeka. Yalaze bulazi. Yagaye bugambi gundi yaliko ku Facebook na ku Twitter nga gwovuddeko.
nti ono avuddeko ono akoze atya naye gwe nga munnabyabufuzi nsonyiwa era okuzzaayo Honorable Muwanga Kivumbi bwe wandibadde ggwe nga wakwatibwa kuba nawe wakwatibwako bw'otyo n'otwalibwa bw'odda oyinza okuwanda bw'otyo Muwanga Kivumbi ensonga ziri bbiri ye tanakola loosi obulamu bwe buli mu kunyigirizibwa ye nga ye but politically tanakola loosi naddala ngeri gy'atali mu paalamenti okitegedde kubanga mu bantu abali mu discussion mwali abali incarcerated abali abanyigiriziddwa abali mu makomera mwali okitegedde kati ye tanakola loosi kati yo gavumenti yagwa mu mbiize okuddamu omunywerawo yo yali eyagala ndowooza Genomozi nanyini operation yeyo yali ayagala kuprovinga the other point of fear katuba imparting mu fear batutye kobaani woviramu ekigambo tukusitula okiwulidde kakati that kind of politics Muwanga yamukoledde akolerawa anti kakati akolerawa ng'onsibye ali mbabuusu era wanavire mu mabuusu akola eki nga kapasi yeyongeddeko in terms of political relevance era bagudde mu mbiizi so tugambe awo bali mukolera political capital wa kisanja kiddako era yakimaze wanaba ayagala era bwemupi kubeera abasinga baagala bwemupi kikola singa abadde ayagalira bwa president era abadde asobola obbulwanira because that is the process ezimba presidential candidate gyalimu kati ye tanakola nsobi era tanakola laws politically bwamutya we mukola politics nti ebyo biba bikola nkuwa analysis tanakola laws wadde dakika n'emu in fact government yerina obuzibu ye yafunyemu negative impact wakati eya Uganda wakati ebikolwa ng'ebyo bibyavuddeko n'okuteekako embago ku Uganda y'omu ku nsi abiri Amerika gyaganye abataka baayo okugenda naye gwali wano ku ground olabanga emirembe egiriwo toyina mbaali yonna toyina mbwa yonna otambulanga bw'oba oyagadde naye zino embago nga zibaddewo ebbanga lyonna anti kakati kiina kubanga ebiseera biri embago zino ebyadda embago zaateekebwanga ku ggwanga enaku zino embago ziteekebwa ku bantu kiba kikose ggwanga anti kakati eno Uganda bwe baddira Honorable Anita ne bamuteekako Honorable gundi oba Jeno gundi ne bamuteekako omanye enaku gye balina deputy ng'agenda omanye enaku gye balina bo nga individuals kyeŋŋamba ekyo kyabwe nga individuals ekyo kikosa eggwanga kikosa kati kino nti bakitadde ku Uganda Amerika yagambye abataka baayo nti mu Uganda temugendayo si walungi yatadde ku level yemu ne Somalia Central African Republic olwaki dembe lya buntu kiki dembe lya buntu kati ekyo kikosa tourism ya Uganda nnyo Amerika wayogera wali ba alive bonna nnyo barespondinga ku ekyo omukago gwa NATO okiwulidde European Union okitegeera kati tubeera affected of course ekituufu bw'okiteeka ku ggwanga lyonna kiba kikosa eggwanga kakati bo bajje n'omuhoozi tebakibala ekyo ne babala kino ekyokugamba nti katusuppressing their rights naye kyembuuza waliwo ekituusa okuteeka embago ku nsi ddala mu kiseera kye tutambuliramu anti kisinziira okozesa galubindi ki militarata wa Amerika ali wano galubindi zakozesa nga update bakamaabe gwe sizo okozesa gwe kisubi kuba yajja kutunulira obutambi tatunulira nti moroka zitambula abantu batambula bakube muziki mu bbaala biki ne kwamini ndongo zaaliwo naye ng'embeera yalimu eggwanga lyali era bagamba nti oyogera kwamini kubanga era bangi bagamba talina byatulugunya okugjako mpozi abantu baabamu okitegedde kakati
waliwo abakubanga endongo era bagamba bw'aba yatulugunyanga bayagalanga kujjako gavumenti abayeekera kakati ezo zonna enjogera buli ku mulembe zibeerako kati ne ku guno waliwo abalaba nga tewali kiriwo nenze nsuubira okuteekako embago ng'ezo lwakuba nti tuli economically weak nti ensonga lwaki bateekako embago ng'ezo bamanyi nti tudipendinga nnyo ku kwewola naye Amerika nze ndaba esinga ebikolobero anti kutwaliza awamu Amerika ye mateeka naye nga yesinga ebikolobero ye mateeka Amerika osanye okimanye kati kiringa tuli wano tuli mu Uganda Jeno Muhoozi munnamagye naye yali akubaziraali naye nga amateeka tegamukkiriza naye kati ye ku status ye dale kizoyogerako yazikubanga gyasembayo yagikuba Masaka birthday celebrations ate yalimu zali country zaja yatalaga nsi yonna naye nga bajaguza birthday wabeeyo general omulala akikola akuza amazaalibwa agakuze nga yeetooloola okibulidde nga ne helicopter zisituka motoka z'amagye ne bachiefs ab'enjawulo bamugoberera waba agenze tekiriyo kati amateeka mu nsi yonna bwe gatambula ng'ogyeko mu bazungu awo mu Europe ate era omuntu akyalinawo indiscipline ye Putin okitegeera ng'ogyeko awo kubanga awo amateeka gakola mu Europe awo no one is above the law olaba eno wansi mu Maserengeta mu Bakoleya Abajapaani oluva ku ntebe n'amugamba bakuwa essimu ya Samusanga ate ng'obadde president noyingirira mabuusu lwa ssimu ya Samusanga mbalabi abo bangi babasibye baaba nayingira amabuusu ng'abadde president yali president mbalabye bulogwa bakuwa essimu ya Samusanga it was corruption wali oyagala omukyala gundi ebintu ntubwebyo okitegedde mbalabye kati ate wano tebikola mawulire bikola amawulire wano kakati omukyala yejja n'eri n'adda n'eri ne mubivaako ne mubyerabira oyinza okuvaamu n'ekigambo nalaba owa Honorable Mau omusajja ng'alaajana mukyala wange kati owa Mau tatali eno tanyumirwa munnyo mukyala minisita naye nga yajja mu covid egamba bannange yalekayo omusajja kati ebyo eri nsonga kati Mau teyali orisigninga no resigning ekifo ky'olimu oli ku muka musajja wano n'embaga mukola oba eri empeta eggwerawazidivorce weziri kwegamba wano oliwo niwaba takudivorcinze kasi oleta security emala mu kyaki empeta endala bagiteekako kasita kyaki ekkiriza ate kyaki ya ssente ekituufu wano waliwo reverand yagaana $1,500,000 akatuli kyabwe batera okuba abazibuzibu batera okuba abazibu kasita bamanya nti waliwo empeta eyatambula naye era waliwo abamu abaga wamma jangu kati ze kankubuulire twali tuziika Haji Sebaggala kankuzeeyo kati bamaseeka ne bagaana okujja omusaalira mbwaluddewo nnyo kikontana n'obusiraamu y'omu ku baatwala ebbanga ennaku 9 nobawo seeka omulala ng'ate amanyi ku ruhaani bamuyita seeka wakinankaali we waffeeyo Busoga yajja n'akulembera dduwe werekera Haji ate ku ruhaani ng'ate agisinza bali nga balabira ddala omusajja ate kyakola mutuufu era obuwaayiro yabusayitinga mu kurwani obulaga nti talina musango ate kosaalirwa naye nga waliwo bamaseeka abeesooza ebintu kino kiri araamu so Muwanga Kivumbi yakola political capital so Muwanga Kivumbi Muhoozi oba yali akimanyi oba takimanyi kankimutegeeze yagwa mu mbizaani za Muwanga yagwa mu mbi za Muwanga era Muwanga takyali kyekimu
ng'oli mabuusu baaba oba owangudde oba olina ky'otuuseeko. Mwanga yawangula ebintu bibiri. Ekisooka yawangula omusango gwennyini. Guli omukadde ne bamuweerako bbeeyi. Fayiro eriko emirambo 7. Tosobola gifunako bbeeyi mu myezi 5. Kitegeeza teyaliiyo. Yali nfu. Fayiro eriko emirambo 7. Gifunirako bbeeyi. Ne be bakukwata nabo. Kiba kyangu. Actually abaasigalayo just bashuriti baabwe baali bakoze eki? Baali bawejjere ne baleeta abalala. Ttiimu ye yonna bagimuwadde afulume nayo. Era yeeri wabweru ttiimu ye. Kakati oyinza okuŋŋamba nti Fayiro yaliyo. Era nze njagala okutwala omukisa guno neera okujjukiza General Museveni nti ba security agent bo ne ba operatives abagatheringa intelligence ku ground balekerawo okuzimba Fayiro ku bannabyabufuzi Fayiro module ezo ezirimu okutwala obulamu bw'abantu. Abantu 7 baafa mu bintu by'ekisiru mu kalulu Butambala mu kyalo kwegamba ate n'omuvunaana emisango myezi 5 muwadde bbeeyi. Kwegamba byanema okutegeera justice kyeŋŋamba kiri kimu ku General Museveni tebalekerawo okuzimba Fayiro ezitaliiyo naye nga ziriko obulamu bw'abantu si kirungi. Abantu baalifuddenga ffenna tujja kufa naye tufa ensonga endala. Naye si kwagala kuba nti baagala kukwata bigirwa batiddeko ani Kisubi. Okitegedde? Nkulaba. Oba ofiiridde bwereere. Nze osobola n'okunkwata nga tosse bantu n'onteekako emisango gy'oyagala. Okitegedde? Baakusibayo gye bakusibyeyo. Kati bano ba Eddie Mutwe tebaliiyo. Baliyo naye nga keesi zaabwe babba ki? Babba sweta. Kati myaka emeka? Bagenda kuweza myaka 2. Gye bali? Mboli yakuba munnamawulire n'amenya kamera. Okitegedde? Kwegamba obusango obuggweeraawo. So okutwaliza wamu embeera eno ereka wa Nuupu? Nuupu eri mu kaseera si kalungi gemazima. Bali mu crisis management baade tebalina ssente nga operatingira muki mu deficit. Kyova olaba bafukamira ne bali ebigambo byabwe besoge iPod. Okitegeera ng'ekintu kibalemeredde naye nga kiva ku ki mululu gwasukka n'obutaagaliza enkwenenge. Okitegedde? Abatandisi b'ekintu twali tumanyi gye kiraga okitugobamu. Okitegeera? So mweyo embeera katubasabire bastabilizinge kubanga political parties zina roolo mu ggwanga. Salyetaaze nnyo bibiina byabufuzi bife biggweewo tubeeraawo nga tetulina checks and balances si kituufu nakyo. Ebibiina buli webifa ne biggwawo mu ggwanga kwegamba academies ezireeta abakulembeze ziba ziweddewo because ekibiina ky'ebyobufuzi it's a training ground for leaders abasobola otwala eggwanga mu maaso. Kubanga bw'oba oli mu kibiina ky'ebyobufuzi obwongo bwo bubeera wide olw'emirimu egy'enjawulo gye muba mukola. Okitegeera? Bubeera wide n'osobola okukola ki? N'osobola okumanya ebintu eby'enjawulo. Kati Katonda agenda okuwa chance okufuna ofiisi yonna ng'ekyokola okimanyi. Olwaleero Parliament eri mu kumujjukira okutwaliza wamu Pulezidenti w'eggwanga Uganda naye abaddeyo olunaku olwaleero. So bajjukira omusajja omuzira ate yaliko omuyeekera kubanga yayeekerako gavumenti y'Obote. Simanyi oba yayeekerako neya President Museveni naye yayeekerako gavumenti y'Obote. So ki ky'oyinza okumwogerako omusajja oyo? Omusajja oyo ekisooka abasiraamu bagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mukadde waffe Alhaji Moses Ali Mungu amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu kye yamuwa.
emyaka abadde atwaliriza mbuusabuusa okuba nti ffe tunaatuukayo eyo mu 8 mu 9 abadde atambudde kati ate Katonda era n'amuweesa 2 era n'awangalira emyaka gye gisembyeyo nga 4 abadde mu Good Life ng'ali mu bukulembeze ate obutali butini ng'ali ku futa lya Muyiwa Musolo n'emmotoka tamanyi bbeeyi ya mipiira nga giweddeko mafuta tomanyi ate nga n'emabega eri bw'osika mu G7 era nayo yali sakyo. Nina omusajja gwe nakyazaako emabega eyo yali Christopher Yiga former mayor w'ekibuga Kampala kino yangamba omusajja oyo nali nkyakola mu Coffee Development Authority nti alina ebyafaayo bingi empi zaamulya mu biseera ebyo atabadde wa bulijjo omusajja munnamagye naye imagine ebiseera eby'emyaka egyo egy'ensanvu naye ng'ali mu kintu Minister of Finance, Minister wa Kiso ekyamazima Katonda yamuweesa 2 kituufu eno gy'amalidde abadde wa byewuunyo olw'ensonga ye munnabyabufuzi yekka eyakasiba jjajja emikono n'amagulu n'amunyweza bw'ati bw'oba omutunuulidde otegeeza ki mu nkolagana yaabwe kubanga Moses Ali atuuse ekiseera n'akunkumuka naggwawo naye nga mukungu kituufu minisita nga prime minister ate prime minister omulamba okitegedde ng'omulaba akunkumusa aweddewo emirimu gya gavumenti wali badde ogimuwonya naye endagaano gye yakola ne jjajja nywevu so ekitegeeza nti bakkaanya endagaano n'etuukirizibwa era jjajja sofa endagaano eyo agiwadde ekitiibwa tetunamulabako ng'awa ekitiibwa endagaano ate yammawo neya Honorable Nobert Mao naye sebo naye ekyali nto ate eyuuga eri ya myaka 4 malamba emyaka n'ogimanyi gwe ng'omusaala tava ku ndagaano osagala okusaaga endagaano yali nywevu naye eba ndagaano oba eba nkola nnungi andi kakati omusajja gy'abadde naye endagaano omanyi abantu b'omu North awo ekisooka bali genuine kati ate bangamba nti besimbu ngomba mukanyiza naye ekigambo kyekyo tebeefuula kyovula bakugamba nti tetukutegedde tugenda kulwana baba bagenda kulwana tebakupenya kwenja naddala bali abaali baladdeko mu gavumenti kituufu because gavumenti etambula na facts buli lwolimba manya gwe ogudde mu kinnya kituufu okitegeera kituufu kakati balina discipline eya gavumenti kati ali sofa yeke yakalabikawo mukyanga jjajja wano abadde n'endagaano enywevu obulungi ate jjajja n'agiteeka mu nkola n'abangi bempulira abaali abayeekera nga mwebali becweru baani bempulira mwebali tebali ku levu eno kati waliwo looya yamukolera endagaano bamuyita looya Kayondo yalina wa DP mu kiseera ekyo abaaliwo bagamba balooya abaaliwo mu kibuga baali baganye okuyingira mu mulimo modulei neyakola endagaano mumanyi looya yali eyabali wakati yafa n'okufa bambi naye yali musajja wa DP ye n'agamba tugende tuwandiike kakati jjajja akuumye endagaano ya musajja mukulu oyo ne bwakunkumuse naggwawo nga tamanyi na bigenda mu maaso era jjajja yawaddemu mutabanyi we kitegeeza kye bakaanyaako kyali kikulu kituufu nti bwe yamugje mu cabinet olw'embeera y'ebyobulamu mutabani yayingidde for continuity kati ekyo kitegeeza nti abanegotiating endagaano eyo baali bakugu ekyokubiri buli wobeera munnabyabufuzi ow'amaanyi jjajja akuwa ekitiibwa Moses ali abadde munnabyabufuzi w'amaanyi anti endagaano yabwe gwava mu ngabo emundu yamala kuseka yamala kuseka ali teyajja buzimbu bampangudde
yalinnya ku minzaani byafaayo kyawo byomanyi ate kati mundu teyavuga muwesi naye we yali okulwa yali ayagala kuwamba muzeeyi andi kakati buli wokola obuyeekera kitegeeza naawe oyagala kubeera ki president kituufu kati oli akusoose bwakugamba nti muganda wange vaayo jangu tukole ffenna nti naye oli mwesimbu tunaakola nti jangu kiki kyoyagala jangu tuteese abcd okitegedde kakati ebyo birabikidde mu tenure of his life n'obudde bwatambudde nga akola ki akola emirimu gya gavumenti tiwabaddewo okwefuula kati politically kiraga nti yali mugundivu we yayingirira gavumenti yali mugundivu ekyokubiri ne bye yayingira nabo n'aba nga akyabayina kyekimunyweza kubanga eno jjajja bwakuzuula nti onafuye ategula anti onafuye so oli yayimirira n'abantu be yajja nabo era nabo mwebali mu system batambula bateekwa kuba mwebali ng'ate bamuwulira kati olaba jjajja ebyobufuzi bye yazanya kayiira kayiira yalina good force wano ng'alina ne good will ng'agiina he was loved he was popular okitegedde naye yabulako kintu kimu command and control eya forces ze kati bwe yayingira ekintu ekya jjajja jjajja yamira mu mire okitegeera teyasobola controllinga kintu kye kati abalwanyi be baba Kasuka Karamoja Wesinairo Gulu Lango okitegedde kakati gwe ne bakuleka wano ng'oli vulnerable nga tolina kyolina nga tolina basajja bo tebasobola kuŋŋaana ate nga yali musajja wa wano yali musajja wa wano recruitment gye yali yakola yali ya wano kakati yagenda okumaliza nga bategula kiwedde nga tewali akola ki akola response naye kati ali alabika yali yakisiba bulungi ne netiwaka ye nga akyagiwuliza naye tumusabira birungi byereere tusaba Mungu amuwe ekyumula eky'emirembe so ye ali bamuwadde send off eri official eri waffe state funeral eri waffe ekyokubiri kyolina okumanya ku saidi y'abasiraamu bamaseeka okuva Haji Nasantege Sebaggala ali Haji lwe yafa yamala ennaku 9 nga tanaziikibwa kakati kitulaze eki ti omusiraamu omugundiivu alinamu ku bibye tebamutwala kiyumba anaagwa ekintu ekyo nkyakyewuunya nti batugamba eddiini egamba nti olufa bakuziikirawo tosula zize nange mbyetegereza kumunafunafu oleme kumalira abantu budde byemuke bamuziikirawo byemuke alayika bamuziikirawo ndowooza bwatyo bwe yalamba kuba yali mugundiivu toyinza kugamba nti oyo musajja yali mugundiivu naye kakati ye kisinziira ku kyewalama ndowooza bwatyo bwe yalamba n'ate awo eddiini oba togikubye ettale ebyeddiini muganda wange biwanvu interpretation yabyo mpanvu kakati bw'obanga olina omukisa ogukola effujjo lyo ku nsi naye nga terikosezza balala kola effujjo lyo kubanga ebintu byaddiini tewali abimanyi kubimalayo era bamaseeka beekyanga biki era tewali abimanyi kubimalayo kakati bino ebya duniya kubanga ogenda okulaba ne bamaseeka batya okufa teri atati fa kati tukuziike mangu ogende mu jjana ate batugamba be bali okumpi neggulu obadde ne Katonda biki byoyogera ebyo seeba nti fa ogende mu jjana ogende mu jjana ajja kugamba sitole z'oleese sizitegeera naye ng'ate tukolerera ki jjana kati bizibu era agamba beera nga weeteeseteese essaawa yonna n'ogenda mu jjana naye nga ejjana njagala okutegeeza omuntu alina esente ku duniya kuno so omuntu alinamu tagenda bw'ati ayinza okusinziira ku mbeera eriwo kati kubanga Haji twali emmere yaffe ennaku 9 wali ekisaasi ennaku zino mbalabye abagamba nti nze bamalayo ennaku bwe ziti nga tebannanteekayo abantu balye ku mmere bamanye nti agenza adde binywera kuba era oba ogenza naye muganda wange mulimu
abasajja omusajja we agenda n'afa nga totegedde na kutegeera ogenda okumanya nti twamuziise ati yafudde ku ssatu lwe batugambanga nti abasiraamu baziika abantu nga bakyali balamu nti osanga oli abazirise ayinza okudda naye ebyembi bisekerwa naye kale ye Haji Moses Ali oyo eyatugenzeeko bw'ati wiiki eno oba omwezi guno gubaddemu accidents nyingi njagadde obeeko nekyoyogera ku nsonga eno kubanga byewuunyisa twasooka ne tuwulira emukono eyo nga train ekubye aga train tetomera naye ng'etomedde baasi eyalimu abaana bagenda okulambula tugize bwe tuti ekapikyolwa nayo tulabye ate waliwo n'endala oba yali moroto accident naye ndoozi eyo teyali y'abaana ne kati wano era twalabye abaana ab'essomero erya wano endejje mu Makindye Ssaabagabo nabo abaana nno bangi baatomokeddemu okutwaliza awamu baakafiiriddemu ate mu mbeera eyo ne tulaba accident endala Kamuli wano nga nawo kyekimu soli yeebuuza n'agamba kiki ekigenda mu maaso ku mbeera eno oyinza gyogerako ki gwe ng'omuzadde ate nga munnabyabufuzi oba omukulembeze kati ku sayidi y'amasomero waliwo ekintu ekibi abantu kasita basukka okomplaininga ku kintu Katonda amala n'akijjawo so ki kye babadde bakomplainingako abazadde tubadde tukomplaininga ku visitation z'abaana nga kisuse batukuba obusente obwo si bungi nnyo naye bumala ne bubeera bungi buwera obeera n'abaana nga 4 5 kati fe abalina abaana mu masomero ag'enjawulo ogenda okulaba nga bajeti ya visitation yokka ng'ate semester tamu namba mu ngeri emu oba endala kituufu kakati ekyo Katonda nakyo yakituwonyezza naye mu mbeera eya sacrifice ekyo tusaba era gavumenti bweddamu okukkiriza amasomero okutujjako sente za visitation za tuwa gavumenti ejja kuba ye kennyini yetuliddemu olugwo that is point number 1 point number 2 accident ezisinga ziva ku ki ensonga eri egi emmotoka ezipangisibwa ziri mu public transport yalimu entalo zaazo zijjudde bwe ziti taxi park badriver balwanira ennamba badriver balwanira stage balwanira business gundi afulume ffe tusigalewo kati tugenda okumaliriza nga beeroze to the maximum okweroganako emize gy'abadriver olowooza bava ku basawo ab'ekinansi ya badriver obamanyi tebava ku basawo kakati ng'ogenda okupangisa ebaasi ogenda ovugiremu abaana baffe batwale ku ssomero ng'ebaasi driver wayo ali mu lutalo ne badriver abalala kati awo ebaasi tekomawo negenda n'abaana abayitire bali ku lutalo lwaki lwa stage bizinensi taxi gwe ojja wetegereze taxi accident taxi gye zikola batera kufa kirindi 8-10 bawonyemu 2 kituufu tewali yavuddemu taxi ziggwawo okiwulidde naye nga ku makubo g'e Uganda wano nkubuulira bwana Kisu tewaliiwo kkubo kati lyovuga 140 tiririiwo speed 140 kubanga okuva ku 120 n'okudda waggulu ye motoka yokka efuna accident nekulema okontrolinga speed 10 kukka wansi neweebukako mupiira otoba nayo okyegedde 10 oba toli wala 10 otoba nayo eba tenataba nnyo 20 erina okugwa n'okudda waggulu kati ku makubo gaffe agawano kizibu nnyo kati nze njagala ombuulire ekkubo ki lyotavuga trailer Masaka road zijjudde ovuga trailer paka Masaka zijjudde in fact Masaka road
ofunamu obuweerero obutonotono ng'oli lya ntonde ziba zikendeddemu naye kakati ate bw'otuuka erya ntonde kitegeeza otuuse gy'obadde olaga kati supiidi olina gisala okitegedde wane waffe okudda e Busoga ovuga supiidi 3 trailer zijjudde emmotoka by'ebikajjo supiidi 3 okitegeera kakati kintu ki ekyo ekifunyise Morocco obubenje ntalo za stage era kino ekintu Ministry ya Works and Transport erina department yaki y'ebidduka bino okiwulidde yali badde ekola emisomo mu badriver balekerawo okweroga nze mbadde manyi nti kuvugisa kimama balekerawo then na makubo mabi anti okweroga kusobola okuviirako gwe okuvugisa ekimama anti kati olunaku lwolutuuse kati bwetunulya driver eyasala elayini y'eggaali y'omukka olabira ddala nga yaliko ekikyamu ku mutwe kituufu teyali yeka bakuyimiriza bakulaze n'omukono n'omuggo ogulaga kurosi bwe guti eyaki eya railway line sayini zonna ozirabye tobifuddeeko ebyo ne train ekubye eŋŋombe ng'ekulaba ojja ate naye etuuse tobifuddeeko really toyinza kuŋŋamba nti yabadde reckless driving kuba tewaliwo driver ate respectinga railway crossing naye kyetute mu ddogo ddala ebintu bino nze nkubulidde ntalo za stage kasi ova ku ekyo wakati bano abamu ab'amasomero ezimu ze bakwoneramu batuga zabadde na DMC nnyo nga zirudde n'okukola andi kakati kyenjagala okugamba gwe olusolooza akasente mu bazadde ng'odduka eri wansi ofuna ekibaasi kitwala abaana waliwo eyagambye nti ate ez'amasomero zennyini zezisinga okuba obubi anti kakati tezivaavaawo anti ez'amasomero zirwawo okukola kituufu naye nazo accident zaazo ntono ku ziri eziri public ntono era buli ssomero lyalirwanye ne ligula ekibaasi kyalyo nekibeerawo awo mugendera mu tayimu yammwe ku sipiidi yammwe so si biri ebyoli abalala bamukubidde bamupangisizza bamuyita agamba kanjuweyo kano mangu kale kujjako ng'olina kyolekera bannayuganda bannayuganda just mbasaba busabi mwembulesinga ebyobufuzi muwagire bannaffe onalebo nammere ne balamu nebajja ewuwo nakulaba nga bakuwa ssebe ebirabo nammere yajja yali mugenyi mukulu ku mukolo gwa awaadi so sigamba nti olw'okuba yajja but I appreciate their effort balina ekintu ekipya kye baleese mu kisaayi ky'obuweereza lwaki okiwagira nze nti ndi munakyalo kye bakola kyekyo kwegamba eyo debate mpanvu nja kwagala tugikwateko mu bujjuvu bwayo yes naye nkubiriza bannayuganda ekisooka mukole obwa whistleblower muweeyo amawulire ku bintu bye mumanyi abakozi ba gavumenti bye bakola obubi kale oba tolina namba ya nammere oba eya balamu nze nsindikira obubaka nze nja bubawo ojja kubutuusa kale atulaba omulungi katukomawo olunaku olwaleero sebo nkweyanziza nange nkweyanziza webale kwogerako eri bannayuganda atulaba omulungi tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba